Omuntu omu yangamba nti regimes we ziba zinaatera okugwa mutandika okulaba obubonero obuboneka okugeza abantu batandika okugjayo ebyama the dark and the dirty of the regime. There are so many people abakoze mweno regime ya Museveni nga bakozesezza amaanyi ge balina okutulugunya okubonyaabonya n'okunafuya bannayuganda. Now bannayuganda batandise okulaba ku ssuubi nti regime egenda ggwa era batandise okugjayo ebyama byabo ba government officials ababa. But truth be told, there are so many people in this government abavuwazza abantu nga bababbako ebyabwe nga babatwalako ebyabwe just oli aveeri n'agamba wano ntuttewo gye bali. Abasajja ajja n'abeera ku ttaka lyo n'agamba lino lyange, n'agamba ate olemezaamu tusobola n'okukutta ne tulitwala, n'agamba ate sikale ettaka libanga lya biliyoni 3, n'agamba kankwe miliyoni 5 okiveemu because toyina amaanyi. We are the state. Bantu bangi bateresa obusungu bwe butyo era nga bagamba nti tuyina okubabanja ebintu byaffe keetonye kagwake. Na waliwo foot soldier omu munankyukakyuka omu avuddeyo n'ategeeza ensi nti mwami Jaberi Bidandi Ssali eyaliko minisita mu gavumenti ya Museveni ng'ate ye taata wa Bebe Cool yabba kitaawe. Olutalo lugenda va mu bajjajja ludde mu baana luve mu baana ludde mu bazzukulu. Kati muganda wange Shama agamba Jaberi Bidandi Ssali wabba taata wange naye nja kubanja. Omwana alese bwino njagala owulire wano ku vast range wosanga bino. Listen. Wabba kitange era kitange yaŋŋamba ne walibanga afudde gwe n'ofa n'emagombe tujja zikubanja. Taata wa Bebe Cool Jaberi Bidandi Ssali ng'olina construction company ebimotoka ebyo byapakinganga we Mwaza Church ku VCC wabba kitange. Naye yatugamba ne wabeeranga magombe tujja zikubanja. Nsaba Katonda ndabe ku lunaku olwo ngenda kukubanja ssente ze. Kati nze nsobola okwogera nti Jaberi Bidandi Ssali yabba kitange naye ate yabba abantu 10,000. Waliyo family tezitasobola kwogera naye ng'obulumi babulina ku mutima. Olunaku lwe balikeera ku makya ne bagamba gwe oyinza okulowooza mbu kitange yagambako ffeffeka. In fact tuli bangi ffenna yatugamba as a family yatugamba enkozesa gye wamukozesaamu n'engeri gye wamusasulamu. Nze nsobola okukyogera naye nina baganda bange abakisirikidde nga just balinda time. Nze nga nze nsobola okwogera nti Jaberi Bidandi Ssali wabba kitange naye nina baganda bange bangi abakisirikidde. Olunaku lwe balijja ku time y'okubanja ojja kakasa. So ffe twogera tetubayisaamu maaso tubagamba mukole ekituufu kye mulina okukola kubanga ekituufu mukimanyi kye mulina okukola. Niwe munaatutiisatiisa niwe munaakola ki tetugenda ku stoppinga. Tugamba twetaaga ebyaffe. This is a generational demand. Niwe munajjawo Shama ne mumukwata omulala ajja kujja. We mwajjawo Gaddafi temwastopinga balala kwogera. We mwajjawo Edi Mutwe security ya president yekyajjudde waliwo abapya abajja ne bagattawo. You cannot stop this. Wabula kiki twetaaga? Do the right thing. Kye mulina okukola mukimanyi. Instead of intimidation n'okutiisatiisa, do the right thing such that all of us are happy and free in this country. Fenna nga tuli bulungi. So njagala kumaliriza nga ngamba ba youth sigenda kugenda mu bingi byonna. Just nze nzijukiza gwe youth gwe bakozesa ebikolobero gwe ghetto structure gwe ngamba gwe ghetto structure. Teri bantu balina wiru yakugaggawaza. Damu ya wina balaba abagulira boda. Boda tunamala okulonda bagenda batayiza bakwate bazibajjeko. Nkiddamu mark my words senga tebikyuka ku luno bagenda bakwate ezo boda zibawa bazibajjeko zibaddiye. Okitegera kinga kasa yabagabira pichi ezo ne kadi ezo teziri mmanya gammwe teziri mmanya gammwe. We tumalira okulonda bwe bati bagenda kuzibajjako mulwane nnyo tukyuse ebintu bino biggwere wano. Wabula
ekintu kye mbagamba boyi temubuyiwa ekyo kye mbalabula temuloba kulumba bannammwe tetukkiriza bakyali bano kutukozesa kubanga batutuusizza ku kino. Pulezidenti waffe yabanyumiza nnyo ku musajja oyo Mussolini eyakongoola enkoko mu bulumi n'agikasukira kasooli tuleke kubeera enkoko ensiru. Tutegerani atukongodde, tutegerani atukongodde, tutegerani atutaasa. Otunayawula ebintu ebyo tujja kufunamu. Wabula tuneefuula baffala bano bakyali bagenda tufuulira ddala badandala. Sijja kwogera bigambo bingi ebyange bye mbagambye byebyo. Abavubuka ba Uganda ffe tuli emabega ffekka. Naye ng'eno Uganda senga tufuna ebyaffe tusobola okusika miles nga 100 okusinga abavubuka ba Africa bonna. Aba Nigeria tebalina kye bali. Justin tibalina mateeka malungi. Aba Davido be muwana wana tulina abaana balina talent n'okusinga aba Davido. Ne Davido najja wano ne mukubira endulu nga mulinganga abalabye malayika. Babuze yakikola atya? Ne yazaalibwa ali bwerere nga gwe. Naye wazaalibwa oli bwerere. Oshegera ne gwe webuuze. Davido ne wawe balina kiki ekiganye ewaffe. That is the government's policy. Bayina amafuta yes. Waliwo lifaina ya Nigeria eri ebweru wa Nigeria. Lwaki yaffe bagitwala ebweru wa Uganda? Ngata amafuta gaffe. Bayina ebirombe bya gold. Waliwo gundi ya gold eri ebweru wa Nigeria eyo. Tujja wano Burkina Faso. Otalo yabadde alwana lwabadde lwaki. Kugamba ali bumbajjako bintu abiddize bannansi. Wadde yagala kubeera dictator. Ne at least dictator yagala ebintu abiddize bannansi be. Lwaki baneeno abatwagala ennyenya balina political will okutugagawaza n'okutukulakulanya abavuka be Uganda ate bo babitwala bweru wa Uganda. Tukkiriza batwagaliza yes. NRM etwagaliza abavuka ba Uganda. Lwaki amafuta gano bagatwalira ba Tanzania? Lwaki? That is the question I want them to address. That is the question I want them to address. Batwagaliza yes. Lwaki emirimu bagitujjako nga bagitwala bweru wa Uganda? Amafuta gano tusobola kukola mu refineries zino ffe banna Uganda n'ebigaliko byonna directly and indirect employment kuba ebi attached kwega amafuta. Lwaki bakira bantu kyetaaga Tanzania? Sente mekazi bagenda okukozesa okuzimba pipe na kugamba sente zigenda okuzimba pipeline eno zizimba refineries 2 ate nga neri gye batwala bagenda zimba refineries kitegeeza zi refineries 3 nga zimbiddwa no Uganda. Mumanyi bameka bisobola okuemployinga kali netuzimbako 2 zokka. Mumanyi bisobola okuemployinga naye lwaki onaina political will okutukolera n'okutugagawaza nga atuwa bilioni ya sente agenda gatwala eri ate gwakuwa bilioni. Nsigira agenda kuwa bilioni ya sente bilioni gyagenda okuwa neta sobola kuwa mirimu giri osobola okufuna daily bread yagala kuwa today's meal today's bread gyagala okuwa agenda kuwa bilioni emu neta yagala kuwa mirimu giri egiri ku mafuta tajagala kugikuwa ayagala yagira bagisana ba Tanzania amafuta agago bagali refining Tanzania badde eno bilioni gye yakuwadde nga mafuta gali waggulu ogagule beeyi. Wajite tufumitiza abavubuka be Uganda abavubuka nga bali smart nnyo. We are the youngest generation but a stupid one. Oshigera Uganda has the youngest generation but a very stupid generation that cannot rise to the occasion. A very stupid one. Twebuse bana ba mama tubereko n'ebibuuzo ebimu ate balina answers nkiddamu. Waliwo ebibuuzo ebimu bye tulina okubabuuza nga twetaaga answer nga bye balina okuzituwa. Ekyo nkikubuulira. Oba si ekyo tugenda baforcinga okutuwa answer. Okitegera ekintu ekyo. Tulina ebibuuzo bye tulina okubabuuza nga bye balina okutuwa answer. Oba si ekyo tugenda kubaforcinga okutuwa answer. Akwagaliza yes tukkiriza akwagaliza. Lwaki ayagala kwebukunkumuka omugati egundi akatiba akatwale? Lwaki okutuwa bilioni ya sente? Lwaki bilioni ya sente togirese ikapu n'ogistopinga ne tufuna emirimu gino? Lwaki togirese bilioni ya sente gyagala okuteeka mu ssako z'abavubuka? Lwaki gold waffe ono mwawagagayi n'otamuddiza ffe bannansi?
lwaki Gordon omuwagagayi notamuza mikono gy'abannansi mushigire ekintu ekyo. There are some questions that we should ask them. We have to ask these people. Ne buno bukyali buno bwefuula ng'oba opposition obwo bukyali obwo. Endagaano ezo bali bazisayininga bali batunuddewo okujja okubuusa bannansi ndi amafuta gamwe bagabba. Obuuse mu junganda obwebuzabuza mu parliament tewaliyo obuuse gono obwo bumpuuga. Amafuta ga Uganda bali bagatwala e Tanzania bali liddawa. Lwaki tebajja ne babuusa banna Uganda? Kati olumalanga bujja bubawadde ekya mutwala obuleese baasi namwe ne mutula mulinga ebisiru bayambaze ebisaati ebiriko omuti awala bataddeko obukoolokolo obw'essimu. Mwana mubeeremu ku magezi bavubuka bannaffe. Tetusigadde emabega naye tetusobola okukikola senga twegattira wamu, senga tunaayunaitinga ne tugamba nti kati twagala ansa bajja kuzituwa. Nkiddamu ezo emundu zaabwe tezigenda kuba stoppinga kutuwa ansa nga tugambe twagala ansa. Kati abavubuka b'e Nepal we bagamba nti baagala ansa, omulyayo yo bamuleetera na nnyonyi ne bamuteeka mu kikonteyina ne bamutuuza muli ne bamuddusaawo ne famire ye. Abavubuka lwe bagamba nti twagala ansa. Abavubuka b'e Bangladesh lwe bagamba nti twagala ansa, Prime Minister bwe kati alina mu kkomera, ICC yamusabye n'omusaba okitegeera, lwe bagamba nti baagala ansa. Abaana b'e Sudan lwe bagamba nti twagala ansa. Omar el-Bashir ali mukati mugu ayekwese. Abavubuka b'e Libya lwe bagamba nti twagala ansa. Gaddafi yali alina obbaddamu ansa, obulamu yabuleka mwala. Tuli bangi. If we demand for answers, they will answer us. Tubabuuze kiki ekibasibisa bannaffe nga mwe mwateekawo akalulu. Oba temwagala kubavuganya, lwaki temujjaawo kalulu? Olunaku lwe tuli basaba answers mbakakasa we are going to get a liberation. Niwe tuba nga twefudde zino kondomu zino ngabo zino ze bakozesa zino, nga twekyefudde kondomu tukkiriza batukozesenga kondomu, teri answers tugenda kufuna. Tugenda kusigala nga tuli bafala, tugenda kusigala nga tuli yala, tugenda kusigala nga tuli badandala. Ekyo nkikubuulira. Bakwatayo omuvubuka omu n'abakuŋŋaanyawo n'abagulira enkwakyo ne mukwaca obwongo bwamwe ne bulekebo bwe batwe batulaba. Obwongo bwabwe awo bwe batwe batulaba. Tetusukka waawo. Tebalina bagamba nti omuvubuka osobola omukwata n'omutwala n'abako kyasoma nadda n'asavinga ensi ye. Ekyo bakiraba mu famire zaabwe, mu baana baabwe. Scholarship ne wezijja tebazeeba muti omuvubuka wa Uganda osobola ogi owuninga oba asobola okuwa basala eno. No, baana baabwe. Gwe kiki bakulabamu? Bakulabamu kugulira nkwakyo n'ogenda n'okwaca n'ojja ku TikTok n'okola ebyekisiru n'oweeyambula n'oyogera ebyekisiru. Awo kati gwatunda ettaka ly'otunda lya jjajjaawo oba nammwe mwabba bubbi ettaka ly'abendi kati mudduka mutunda byammwe mugenda. Nokwange tokubirangako bulango bwa kisiru. Tuwoza babbi otuleetera busiru kati gwe kankubulokinga esitera na kubulokinga. Ettaka ly'otunda kwaliko jjajjaawo lyajja nalyo. No sense. Abuka bannange. Bana basajja tebatulabamu future ntusobola okugatta ku nsi yaffe. Tebagitulabamu. Bo always batulabamu azaakoze ghetto structures kwekuba abavubuka ba Nuupu mbwanagale ne bali. Okigere ekintu ekyo. Kulaba nti bavubuka ba Nuupu beekuba ne bali abafangoni. Ebyo awe babaagala. Lwaki tebaleeta baana baabwe ne bateeka mu bino ebintu? Tebalina baana. Kuba ndaba oleeta omwana wo aba alina ekintu kyagenda okulwanira. Okigere ekintu ekyo. Naye gwe fala gwe bafuula fala. Gwe agenda okujja okole ki? Gwe agenda okujja otandika okulwanyisa muvubuka munno. Weesaanyewo gwe kennyini. Bwe biwoliddawo weebuuza nti abantu bana abatukozesa bo tebalina baana. Abaana baabwe in fact ate babawadde ne training ennungi. Abaana baabwe bamanyi n'emmundu. Abaana baabwe balina n'emmundu. Lwaki tebakwata emmundu ne bazikwasa abaana baabwe ne bajja ne bakuba abavubuka ba Nuupu? Lwaki balina kuleeta gwe? Tebakuwadde emmundu, tebakuwadde kyakulwanyisa kyonna abula bakwasizza muggo. Omuntu asobola okukuba ejjinja n'akugjamu eriiso.
lwaki tebakwasa emmundu ne bazikwasa abaana baabwe ne bajja ne balumba abavubuka ba Nuupu balina kulumba gwe yala gwali yala gw'omunaku nganze. Waliwo ebibuuzo ebimu by'olina okwebuuza then wonaafuna ansa yabyo ojja kwebuusa wekka okola ekituufu. Otegeera ekintu ekyo okola ekituufu. Tetulaga muntu omu kutuwa, twetaaga kwekolerera, twetaaga kukola si kutuwa, twetaaga kukola si kutuwa. Omuntu najja n'abakuŋŋaanya mutwalo ne bateekamu ebisaati bya yero ne mwambala ebisaati bya yero ne mulumba emmotoka n'ebakuba epaba ku ttaka. Kati ogwo omutwalo gugenda kujjanjaba. Kitegeera omutwalo gugenda kujjanjaba. Famire oyo egenda okubonaabo nabo bagenda kukasukawo. Ate mwe temuyiga. Bakututte kulaale bakusuddeyo. Bano babatwala kulaale ne babasuulayo eyo bo nga bamaze obbakozesa. Tebabazza. Bwe batwala tebabazza babasuulayo eyo. Then nenkeera nga baddamu kyekimu. Oluddako bwe batyo byo tebiyiga. Naye mbagamba boy. Better late than never. It is never too late to change. Avuka be Uganda. It is never too late to change. Let us unite together and demand for answers. Twegattire wamu tubanje answers zino. Bajja kuzituwa. Nefo as long as tukkiriza batukozese. Teri answer gye bagenda kutuwa. Tugenda kwongera kubonaabona. Tugenda kutuuka. Nkiddamu. Tugenda kutuuka we tulaga wano. Nga tukyalina nawe osobola kuteeka ku luba nga ffe tuli ku street. Ebyobugagga byonna bakolerera bo n'abaana baabwe. Kati gwe mwana w'omunaku gwe bagenda okuleeta olwane zino entalo ezaabwe okuba protectinga. Then bagambe bantu ba bulijjo be beerumbye naye ng'akuwadde mutwalo. Kyonna ekikutuukako she doesn't care, takumanyi. Babeere mu meeting naye ng'agenda onoonyezeyo ebivubuka. Bakuyita na bivubuka bino ebitalina magezi. Genda onoonyeza ebivubuka bino ebitalina magezi. Noonyeza ebivubuka nga 10 na mission. Ng'onajjanga abasomeramu nga mugamba ye tugende. Bamugenda. Mumaliriza mutya. Muli mu self destruction ekyo nkibabuulira. Muli mu self destruction. Muli mu self destruction mode. Akutte omugwa akugamba genda weetuge kyoli mukola. Bw'oba olowooza nti olwanyisa Kyagulanyi omala biseera. Tolina wadde koota gy'osobola kumuggyako tewali. Ate bamutya nnyo nga bw'okiwulira. Kyova olaba basindikayo gwe si baana baabwe. Bamutya nga bw'okiwulira. Nkiddamu. Kyova olaba basindika bitanka ebikuba ennyonyi ne basindika emmundu ne basindika bajenerals ab'amagye naye nga gwe balumba omusajja alina kazindaalo. Kazindaalo a microphone such cowards. Omusajja alina microphone bw'ati ne basindika tanka ekuba ennyonyi naye ng'akutte microphone bw'ati era n'avaayo mu mmotoka ye wansi n'alinnya waggulu n'akwata microphone. Abatiitiiza abo tebafulumya wadde essasi. Tebalifulumya. Wali ekyebuuzizaako lwaki bano balina tanka ekuba ennyonyi batyo wa kazindaalo. Omusajja avaayo na kazindaalo ke bw'ati. Kazindaalo microphone like this n'avaayo wansi mu mmotoka ye gy'abeera atudde n'avaayo ne microphone n'ajja waggulu n'ayogera. These cowards ne batambula ne bagenda. Ekyo wali ekyebuuzizaako. Ono omusajja bamutya. Let us not miss this opportunity. Tetugimisinga. We tubeera tufunyeyo gwe batya twegatte ku oyo tugenda baforcing okutuwa answers. Nkiddamu. We tubeera tufunyeyo gwe batya twegatte ku oyo tugenda baforcing okutuwa answers. Anti batugaba Besigye ye yali aba competing obulungi ennyo. Bakitaffe bate basobola kwegatta ku Besigye okufuna answers zino. Fereka generation gwe tuwadde His Excellency Kyagulanyi tumwegatteko tuba forcing okutuwa answers. Tuba forcing. Bamutya. Twegatte kuwa kazindaalo.
microphone eno tugenda gikozesa okubabuuza ebibuuzo nkiddamu microphone gyalina tugenda kugimusabako tumugambe tuweeko tubabuuze ebibuuzo bino bajja kutuwa answer. Shigira ajja kutuwa yes yatugambye emmundu zaabwe zirina rounds 120 babeera n'emmundu ezisoba mu 100 omusajja oyo wabeera ow'akazindaalo babeera n'emmundu ezisoba mu 100 naye ow'akazindaalo bafuukidde ekizibu kati gwe kwata 120 times 1000 soldiers abatambulira kuno omusajja ofuna million mbekeza